Okusokera danjira mwebaza oba nyo balire ddala ssemu ku Lukasuku olw'ensonga nti ebiseera ebisinga kizibu nnyo okutegeera omuntu nti musiru okuggyako ng'ayogedde. Nze sirina buzibu ne bwonvuma, otherwise message yange beetuuse. Njala tegeeza public kuba ne video ngenda gizanya. Gwe njagala abantu balireetinga evidiyo gye nakwogeddeko ku Lwokusatu balireetinga ne bye replies then nkuddemu. Ono bw'ati bwe yayogedde. Lumbuyo bategeera bannange kati lumbuyo naye lumbuyo omutwe gwe ogukola lumbuyo yagambye nti zenezobeera tuli ba state agent bino ebyekisiru bye twogera gavumenti etusasula sigala ku byamagezi byo tobivaako kati ate n'ebyekisiru nayo bibaluma ogitegeera betwogera ebyamagezi bibaluma nti abo bakasuku badaivatinga abantu betwogera ebyamagezi betwogera ebyekisiru era tudaivating omwana oyo atayina matu anyway tugende mu maaso so yeye alright oyo mukulu gwe bayita Kasuku Daniel Katende okusookera njera kwebaza munnange gwalina amatu ate entegero ya munguuba nnyo bawo ogamba nti sirina matu ekyo kirungi nnyo kubanga ndi muntu atasangikasangika ate awulira ategeera okusinga gwalina amatu ekisookera ekyokubiri njala public emanye obudde bw'omala ng'oyogera ebyekisiru nga bw'okikonfaminze mu video nti yogera byakisiru toyogera bintu bizimba ggwanga. One, oba gwe kennyini oprovinze kye nayogeddeko nti okola information ediverting abantu n'okusiruwaza abantu. Byoyogedde mu kavidiyo kano ng'onvuma okonfaminga information ginafulumiza nti gwe mission ya kudiverting abantu. Era njala tegeeza public nti gwe obudde bw'omala ng'ovumaazi ng'okola information ediverting abantu. Katende Daniel Eke Kasuku wandibadde omala time ng'onoonya kitaawo mutuufu gwe ne mukulu wo Jingo nkiddamu obudde bw'omala ng'omanyira nze banga osiruwaza bannayuganda wandibadde onoonya kitaawo akuzaala omutuufu gwe ne mukulu wo Jingo. Kitaawo yakwegaana dda si yakuzaala ne mukulu wo Jingo. Nakugamba to prove me wrong olage kitaawo mutuufu kubanga you a son of a bitch oli mwana gwa malaya atamanyi kitaawe era nga olinda kitaawo lwanaafa osigale mu family nga yategeeza dda abooluganda bakola emikwanto oyo mwana si wange kubanga oli mwana mwende oli mu kiga. Ekyo kijja kigamba mala obudde ng'onoonya kitaawo ng'obudde bukyali nga muzeeyi wenna mulala tannafa kubanga olumbe lumbalemberiize yakwega ne mukulu wo Jingo. Yensonga lwaki abaana abeere temba na magezi teri mwana mwende nga ne kitaawe tali identified ategeera era tutegeera nga bwoge nti mubeera mu byakisiru. One, abasinga obuli tebakugoberera nze mbadde kugoberera buti obadde ovuma mu Kyagulanyi all along nkiddamu oli state agent oli ISO operative alina ba handlers. One, omulimu gwo operatingira mabala 24/7 from Monday up to Friday operatingira mabala. Ensi njagala ekitegeere buli muntu yenna ng'oli solicitor oba oli public figure ova Bulaaya ng'oze Kampala kulya ssente mabala ag'ebbeeyi kati agali open amapya mwegendereze nnyo gaayo oyo. Mission ye attracting abaana Baganda balina ssente era bamala ebbanga ttono abaana ne bavaawo gwe mulimu gwe. Operatingira mabala 24/7 from Monday up to Monday abeera mabala mu operatingira ku mission ze semwe ne iso ze bamuwa. Ekyo kimaze sente ziwakola mu studio sente za semwai kyovola banti gwe wefulanga ataliwo n'oleka Jenkins nono muganda wa Kibuuka ne bajolonga Kyagulanyi mu muvuma gwe nga ofudde nga ataliwo kuba gwe mulimu gwa kusasuza okuteeka Robert Kyagulanyi sentamu ebyafaayo tebyerabira. Mission wagitandika n'omugenzi Katolo Bwama buli muntu video azirina watandika ne Katolo Bwama nga Nsereko yahandula Katolo Bwama nga muvuma mujolonga Robert Kyagulanyi sentamu goza wakitakimanyi njagala wakani goza takimanyi akimanyi Gobulojja wano njagala ondetera video 2 oba 3
nga waliwo banning national issues zemutulako ne muzidiscussingako. Njagala mundete video bbiri zemutulako nga banning issues nga zikwata ku bannayuganda ne muzogerako kubanga temusobola. Eyo si mission gye babawa is to confuse people and diverting people. Yensonga lwaki oli more in sex stories than any banning issues ezikwata ku bannayuganda. Ekyo public kubanga ekyo Museveni akisasulira kati njagala owakane ate bwono yasame nnyo government ngo yakavanti yagala bujulizi nja kufulumiza call record zo okuva mu MTN Airtel bali wadolinga nabo ekyo kyo kidenge enkuba ekyo kigambi mulekerawo kwebuzaabuza record wezili tewali wajozi noyogera ku national matters kubanga bwabajja okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga eva mubeera mu mbozi za buseegu kuwemula kwogera bintu bya kisiru essaazi ne bannayuganda batwalako emmwanyi tewali yabyogeddeko wabula mu ishu za bugi simanya ajja tyanyani kubuzaabuza abantu abantu bangi bakuloga nti va ku Kyagulanyi n'olema kanoberekera Ssente ne Jenkins bo mulimu gwabwe gwakujja kwogera biboozi bikuba Kyagulanyi gwe ng'otudde wali nga weefuula tabiriimu ng'oseka sebo ebintu byonna twabisoma tubimanyi n'engeri gye mukolamu mulekerawo okubuzaabuza bannayuganda odaivatinga nakyogedera sikiddamu oli operative wa ISO ne Ssemwayi ne Ssente baazi kuokola studio oyo. Ekisajja kyakolako ofiisi mu kibadde nga kituula nga kivuma pulezidenti ne bakyali baakyo nga mwe batuula ne bavuma pulezidenti. Tisha Lumbuye n'avaayo n'akyabya n'akigamba oli state agent. Ekikaale ne kirumba Tisha Lumbuye ne kimuvuma buli kimu. Kati oba kigenda kugamba ky'eggwanga simanyi bagenda kugamba bannayuganda wuuyo sebo kati agenda protecting games abadde nga yeekwekereza Museveni ssente ya Museveni tebagirya Museveni tebamusinikirako mayina ssente ya Museveni ogirwa ekimanyi ejjavaayo bakigamba nga wano opega abaana b'abantu obawaayo kitandika okujja nga kiginika ebinnyo ku nju kati protecting the games. Bannayuganda abantu bangi abafudde abafiiridde obulamu bwabwe naye ng'abantu ababaviiriddeko okufiirwa obulamu bwabwe babali ku lusegere batambula nabo olaba muntu kubeera naawe ng'atikka naawe amannyo naye ng'ali ku mishoni ndala nnyo ng'akunoonya kuggyawo obulamu bwo wabula nga gwolowooza olina muntu kati be bano bakasuku ku pulomootinga bintu bitagasa ogera bibozi bitagatta kuwemula kutwonoonera abaana naye ng'akugamba musajja muganda beebo be bantu baffe wuuyo kati ali mu kuprotectinga gains ze babbye ku bannayuganda. Utalo wakasuku na Lumbuye teuli kasuku na Lumbuye mbu bali babiri utalo wakasuku na Lumbuye bantu babiri ng'embalaba buli wakati w'abantu abogera NUP ba-activist ne ba-YouTuber nkabaddiremu buli wakati w'aba activist mbusome ba Kiseka ba Lumbuye ne bano ba-YouTuber ati ba-YouTuber waliwo ekigenda mu maaso temunnakitegeera ba-YouTuber bangi beekwese mu kasuku abakiikirire kati bano ba activist Lumbuye Wumalo Kiseka yeekolera nabo batandise okubuuka nti waliwo ekigenda mu maaso naye nga kikulembeddwa kasuku nga tulina okikuba kiina balina kye baagala okuggusa naye nze nga jjajja wammwe ngenda babulira ekintu kimu nze mmanyi kye bayita olutalo oluwangule n'olutajja okuwangula ndumanyi
bw'owulira omuntu mu lutalo nga zere statement zino wammanga manya Lumulemi kuba natandise obbalaba bombi. Statement eno wabba enkoko sayi mukazi wo mumumanyi doyi luba Lumulemi. Statement zino wammanga nti gundi namuyamba namusanga ali bwati ne mumukolera kino ebeera signal eri omuntu oyo nti jangu neegatteko tulwanise omuntu ono kuba nakuyamba luba lumutuddemu. Era wasoolira omuntu ono namukolera kino ono namukolera kino ono namukolera kino mu lutalo aba anoonya support y'aba abantu bamwegatteko akigguse. Okategedde naye bino byonna biva ku ki? Bino ebintu biva ku Bobi Wine. Teri YouTube ayagala Bobi Wine. Tewali YouTube ayagala Bobi Wine. Mulimba YouTube abalowooza nti bayinza okukwata kamera n'agenda atuuza mu Bobi Wine. Bobi Wine shift yagivaako. Butugende mu Bobi Wine omuinterview ngaani. Kati ebintu bino bibalumya omutwe nti Bobi Wine asobola okukwata ku makya n'asanga bano ba activist be n'abakwata mu ngalo n'ababiginga app ne YouTube kimutwalira obudde ate ng'ali ku ground ofuna mwami Kyagulanyi. Kati bino binyiza nnyo ba YouTuber ekirala. Bobi Wine taliita ssente ng'omuwagidde ng'oli YouTuber. Nga kuddiremu Bobi Wine taliiko ssente ng'omuwagira ng'oli YouTuber. Teri YouTuber mu Uganda agira Bobi Wine balimba. Lwaki YouTuber omulimu gwo kubeera ng'oprovidinga oba ng'okola content aleeta views gw'okweyimirizaawo. Era y'ensonga bawulira YouTube channel yange ekola bulungi. YouTube channel yange baagisiza wansi. YouTube gwe mulimu kati olina okuleeta ekireeta ki views ku YouTube channel yo gw'okufuna ekyokulabirira abaana bo otya. Bw'oleeta Joel Ssennyonyi Lubongoya n'oleeta abantu nga sibe wayiswa mufumbiro baberenga obakolako interview tebajjazira abantu. Tiri muntu agenda laba interviews kuba ensonga zibali mu kubeera nga bayisawo bababuulira abantu bazimanyi tezireeta nnyo views. Naye bagezi bano ba YouTuber baleeta omuntu anafuya ekisinde. Baleeta omuntu anafuya Bobi Wine oba ekisinde. Kati bw'aleeta omuntu anafuya Bobi Wine oba ekisinde kiwaawaza abantu b'ekisinde kuba basinga obungi mu ggwanga nti agambye eki kati nga badduka ku video y'emisinde nga bakiriikinga. Ye YouTuber aba afuna ssente. Naye akozesa bano abantu abeefula nti bavumu okunafuya ye n'amuwa platform. Kati oyo wanafuya Bobi Wine oba n'amuvuma nga bw'okiriikinga kakiriiki ako kaleeta ssente. Kasuku n'aweerera abaana Kasuku n'akuba embaga era obawulira nti gundi luli yawasa omukazi. Nawulire Kasuku agamba nti mukwano gw'omu gwe yayamba yawasa omukazi kale owulidde. Naye nga ssente zivudde mu view eyo gy'omuwadde nga liwo gwaleese ng'avuma Bobi Wine batandise n'owasizaamu abakazi. So teri YouTuber tebakulya ssente awagira Bobi Wine. Kwa Bobi Wine yenga itakwisa kugaggawaza. Wabula olina oleeta abantu abanafuya Bobi Wine weefuule nti gwe just tokiriimu nti ogambye eki okoleka clip okadeka agende viral abantu bavuma omuntu oyo gwe video yegende viral oba ofune viewership olabirira abaana owere nfuna amafuta g'emmotoka ogule underwear ogende mu dento oba ebinnyo bye byafa babizeemu owase omukazi byerwe bali. Kati balumbuye baategedde nti baze bagoberera pattern zino nti naye ba YouTuber bano baleeta nnyo abantu abanafuya mukama waabwe bawuma lukisekkaba abantu ntwabo bayeekolera baabuuse. Naye mbabuulira si buli YouTuber nti ali voko ba hypocrite nga Isima wayogera. Kati guno otalo si wa Kasuku lwa ba YouTuber bonero ojja bbala bati Kasuku buli wafuniramu ko obutakkanya ne Lumbuye addukira nnyo mu ba YouTuber mbw abannyonnyola. Wacha kwata simu ye n'abaako ensonga za nnyonnyola naye olaba nti anoonya nnyo babadde ageeka mu video bamulwanireko. Okategedde. So luno olutalo senna kivanda akawula video ngamba Lumbuye nti toluwa Kasuku kwata jaddu sobola. Era ajja kudduka mwaba bakola kyakola kyebafunamu ssente okwebeezaawo babeewo ebintu bye bakola. Ba YouTuber abanyize bemanya batagala Bobi Wine mune benala betaze owagira makula bangi. So luno olutalo naye mbagasabira YouTuber temujja ddumala adda ngenda ddwegattamu temujja ddumala ffe twogera ebintu abo tebawulira ate nga bye bituufu. So Bobi Wine mwamusaba interview n'azibamma musobola ofuna Bobi Wine bebekulu gye mumusange esibe mu birombe by'amayinja ne mumutuuzaawo ne mumukolako obu interview because that's a mere musician you can afford. Nabagamba shift zikyuka kati ate ono aliko kintu kirala nnyo tosobola Bobi Wine n'okukola arrangements omufuna omuteeka mu kamera bwammwe obwo bwe mutuula ne musosola amannyo muli emberenge awo yavaawo ne musobola okugenda ne muli empogola mulidde amayirungi mubajjagala entungo emmwanyi ne muteeka oba bebekulu omwo mu video zammwe mbwabalaga amayinja tatala. It is okay.
naye waliwo ekintu kye mutagenda sobola kuddamu ku accessinga ye Bobi Wine. So however much mu entertaining abantu abanafuya balumbi bajja bakuba balivuma likiseka bajja batabukira bayekero bajja batabukira because kyemukola kiri transparent kirabika namwe munonya ka sente Bobi Wine maita inza bagaggawaza mulino nnonyo omuntu anafuya asigadde Lucifer. Ndabye Kasuku kutoka Talk Show Live ng'alangirira olutalo kwe yali omusomesa Lumbuye. Nti Lumbuye asusse omuyingira alowooza Kasuku amutya. Kasuku ebimu ku bimuvunaanya abantu abalinga Lumbuye kwe kuba nti yakola studio. Bo tebakkiriza nti eriyo omuntu asobola owa Kasuku emitwalo 2 n'akola studio nga bwe yagikola Donijani ng'azimuwadde paka na kati bo tebakikkiriza nti kisoboka. Ne kamba refreshing mu katini. Lumbuye weyeewambira awo bino nti bamukutte. Abantu bamusondera ssente bazaali mitwalo 3 bazaali mitwalo 4 bajayingira n'5 kubanga yali mbirobye nga ze ne yeetunda erinnya nga Lumbuye amanyikiddwa nti musajja wa struggle. Lumbuye kuba mwaka faanani before nga tonnafuuka ekyo kye wali biseera ebyo. Ani yali bwe wandikubye omulanga ani yandikuwadde wadde bibiri ani yandifuddeyo tewaali. N'olwokuba wali mu biseera byo ng'oli mu kuganja. Abantu baali balina okufaayo lwa nsonga it was your time. Omuntu yenna mu biro bye asobola okufuna n'ebitasuubirwa. Omuntu yenna mu biro bye asobola okukola ne by'otasuubira. Nga ggwe abantu bwe bakusondera ssente empitirivu n'oteeka abantu ku tension. Bwe ebiseera ebisinga muba mufuna mu kuganja tebaagambayo. N'ate omuntu omulala bw'ajja afune mu kuganja ate ne mugambayo. Ani yabagamba nti mmwe mulina okufuna mu biro mwekka? Tukkirize tugaane bino biro bya Kasuku. Bantu bonna abakola content wa phone wa social critic and entertainment. Kasuku wali kaseera kanali mbirobye. Ebibingi byagenda ofuna omusajja kati sebo yevugira tuwalege ye tali kwebyo. Kubanga birobye ne Range Rover asobola ogifuna birobye. Buli amulabako asobola omuwa ssente birobye. Omuntu yenna waba ali mbirobye tomujjonkera buladi ne bwokola kitukize tugaane. Kasuku ali mbirobye buli kimu ajja kukifuna. Buli gwayagala osinkana ajja musinkana, buli kyayagala okukola asobola okikola ali mu biro bye. Naye waliko mu biro byo teri yagambayo. Kakati mu biro by'abalala nammwe temugambayo. Buli omu asobola okufuna. Fenna tubeere bagumu tubeere mu layini buli omu ajja kufuna. Bw'ofunako n'ovaayo tojjonkera ataddayo. Bw'oba wakakozesa bubi n'otazimba n'otakola ki, kati ate omulala bw'atuukayo n'azimba n'akola by'otaakola olivaayo. Bw'oba wali mu kiseera nga basobola n'okukolera mu studio ey'emitwalo 10 n'otagisaba oba n'otagikola. Kati omulala bw'ajja ye n'aba ng'ayagala y'ebiri n'agisaba ne bagimuwa mu biro bye tojjonkera manya nti gwe wakola ki wasuula step okitegeera. So Kasuku temumujjonkera kubanga mugenda kulumwa nnyo. Omuntu waba mu biro bye buli wojjonkera oyongera kulumwa kubanga bw'onyiiga aleme funa ayongera funa. Obayita Kasuku gobayita Daniel Katende ne mugamulekera okukola program ezibuzabuza abantu. Ovubuka ono yavuddeyo n'akola video n'anvuma. Okusookera danjera mwebaza wabali nnyo balire ddala ssa mukulu Kasuku olw'ensonga nti ebiseera bisinga kizibu nnyo okutegeera omuntu nti musiru okuggyako ng'ayogedde. Nze sirina buzibu ne bwonvuma otherwise message yange beetuuse ngera tegeeza public kuba ne video ngenda gizanya. Gwe njagala abantu balireetinga video gye nnakuwogeddeko ku Lwokusatu balireetinga ne bye replies then nkuddemu ono bw'ati bwe yayogedde. Lumbuye oba ategeera bannange kati Lumbuye omutwe gwe ogukola Lumbuye yagambye nti ze ne Zubeida tuli ba state agent bino ebyekisiru bye twogera gavumenti etusasula sigala ku byamagezi byo tobivaako ate n'ebyekisiru nayo bibaluma okitegeera betwogera ebyamagezi bibaluma nkyawo bakasuku badaivatinga abantu betwogera ebyamagezi betwogera ebyekisiru era tudaivating omwana oyo atayina matu anyway tugende mu maaso so yeye alright yoyo mukulu gwe bayita Kasuku Daniel Katende okusookera njera kwebaza munnange gwalina amatu ate entegero ya munguba nnyo bawo ogamba nti sina amatu ekyo kirungi nnyo kubanga ndi muntu atasangika ate awulira ategeera okusinga gwalina amatu kyekisookera ekyokubiri njera public emanye obudde bw'omala ng'oyogera ebyekisiru nga bw'okikonfaminze mu video nti oyogera byakisiru toyogera bintu bizimba ggwanga. One, oba gwe kennyini oprovinze kye nayogeddeko
nti okola information diverting abantu n'okusirwaza abantu. Byoyogedde mu ka video kano ng'onvuma okofirming information ginafulumiza nti gwe mission ya ku diverting abantu. Era njala tegeeza public nti gwe obudde bw'omalanga ovumaazi ng'okola information diverting abantu. Katende Daniel Eke Kasuku wandibadde omala time ng'onoonya kitaawo mutuufu. Gwe ne mukulu wo Jingo nkiddamu obudde bw'omalanga omanyira nze banga osirwaza bannayuganda wandibadde onoonya kitaawo akuzaala omutuufu. Gwe ne mukulu wo Jingo kitaawo yakwegaana dda si yakuzaala ne mukulu wo Jingo nakugamba to prove me wrong. Olage kitaawo mutuufu kubanga you a son of a bitch. Oli mwana gwa malaya atamanyi kitaawe. Era nga olinda kitaawo lwanaafa osigale mu family nga yategeeza dda abooluganda bakola emikwanto oli mwana si wange kubanga oli mwana mwende oli mu kiga. Ekyo kijja kigamba mala obudde ng'onoonya kitaawo ng'obudde bukyali nga muzeeyi wenna mulala tannafa kubanga olumbe lumbalemberiize yakwega ne mukulu wo Jingo. Yensonga lwaki abaana abeere temba na magezi teri mwana mwende nga ne kitaawe tali identified ategeera era tutegeera nga bwoge nti mubeera mu bya kisiru. 1 abasinga obugite bakugoberera nze mbadde kugoberera butya obadde ovuma mu Kyagulanyi all along. Nkiddamu oli state agent oli ISO operative ayina ba handlers. 1 omulimu gwo operatingira mabala 24/7 from Monday up to Friday operatingira mabala. Ensi njagala ekitegeere buli muntu yenna ng'oli solicitor oli public figure ova Bulaaya ng'ozze Kampala kulya ssente mabala ag'ebbeeyi kati agali open amapya mwegendereze nnyo gaayo oyo. Mission ye attracking abaana Baganda balina ssente era bamala ebbanga ttono abaana ne bavaawo. Gwe mulimu gwe operatingira mabala 24/7 from Monday up to Monday abeera mabala mu operatingira ku mission ze semwayi ne iso ze bamuwa. Ekyo kimaze sente ziwakola mu studio sente za semwayi kyova olaba nti gwe weefulanga ataliiwo n'oleka Jenkins noono muganda wa Kibuuka ne bajjolonga Kyagulanyi muvuma gwe nga ofudde nga ataliiwo kuba gwe mulimu gwakusasuza okuteeka Robert Kyagulanyi sentamu ebyafaayo tebyerabira. Mission wagitandika n'omugenzi Katolo Bwama buli muntu video azirina. Watandika ne Katolo Bwama nga Nsereko yahandula Katolo Bwama nga muvuma mujjolonga Robert Kyagulanyi sentamu goza takimanyi. Njagala wakani goza takimanyi akimanyi. Gobulwojja wano njagala ondetera video 2 oba 3 nga waliwo banning national issues zemutulako ne muzidiscussingako. Njagala mondetera video 2 zemutulako nga banning issues nga zikwata ku bannayuganda ne muzogerako kubanga temusobola. Eyo si mission gye babawa is to confuse people and diverting people. Yensonga lwaki oli in 6 stories than any banning issues ezikwata ku bannayuganda. Ekyo public kubanga ekyo Museveni akisasulira kati njagala owakane ate bwono yasame nnyo government nga yakavanti yagala bujulizi nja kufulumiza call record zo okuva mu MTN Airtel bali wadoliringa nabo ekyo kyo kiridde enkuba. Ekyo kigambi mulekeraawo okwebuzaabuza record weeziri. Tewali wayoze noyogera ku national matters kubanga bwe babajja okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga eva mubeera mu mbozi za buseegu kuwemula kwogera bintu bya kisiru essaawa zino bannayuganda batwalako emmwanyi. Tewali yabyogeddeko wabula mu ishu za bugi simanya ajja tyanyani kubuzaabuza bantu. Abantu bangi bakutuboga nti va ku Kyagulanyi n'olema kanoberekera Sendi ne Jenkins bo mulimu gwabwe gwakujja kwogera bibozi bikuba Kyagulanyi gwe ng'otudde wali nga weefuula tabiriimu ng'oseka. Sebo ebintu bina twabisoma tubimanyi n'engeri gye mukolamu. Mulekeraawo okubuzaabuza bannayuganda okodivertinga nakyogedera sikiddamu oli operative wa ISO ne semwayi
ne sente bazi kukola studio yo singa wali presenter mulungi era nga mwali balungi nga mwali mukola emirimu egyo radio mekezi mu Uganda bazi bwa mirimu lwaki bwa mirimu bomwasula dembe feo mujuba wansi kati odda otandi koko obudde bumala kulumbuye nze sigenda kuvuma nkubudde amazima gagenda okulumira ge gakulumye mulekera okumanyira abantu abagala enchuka chuka ate mulekera okusiiga obuseego mu Uganda tuina burning national issues mutasobola kuogerako mukera kola mboza akusiruwaza abantu mission yatandika ne Katolu Bwamanga Katolu Bwamavuma kyagula ngo omunonya ku machano lwegulo katozo kati nze mbadde nkutambulira ko nga ngobere mbozi okola ekyo kigambye kati gobo yagala kumpe mulanga bo manyo kuomula isoke wo mulanege time ojomala kulumbuye jimalengo ononya kitawo mutufu kwe Katende Daniel ne muganda wo Jingo mukulu wo muzeyi gwesiba konti kitawo yagamba dabo luganda bakola emekwano oyo mwana si wange kuba oli mwana mwende you a son of a bitch gwana gwa malaya nkotadde yagina mu akayivu kanjera proving omwami ono nti ebintu bino byakola bya kisiru kubanga yagala mu sente yavudde naga nti omwami ono nanyini kizimbe ekyo mufere ayagala kubba ddwaliro lyandira akiwala bimale si nanyini kizimbe kati kan proving log information gyafulumiza nkulage ne original video oli okote bwe nkuva ko ndi okugende ku kirala bwati bwe yagambye omuzeeyi oyo yapangisa abantu b'eddwaliro eryo ekizimbe era contract ye nabo yagwako mu September bwe nategedde kati nga balina omusasula omwezi guno. However, talks have been ongoing nga muzeeyi yagenda nanyini ddwaliro bemanyi ne muzeeyi era abadde nga beeraba nanyonyola omugagga nti ayagala bamuwa emyaka emeka 3 gyayagala so omugagga namugamba ye kale tujja laba ekyokukola ki naye ndowooza muzeeyi okusinziira ku story nga bwe nagiwulidde muzeeyi ndowooza alina ebintu bya mirundi 2 oba 3 muzeeyi alayika okuba is not honest kuba nina video gye nalabye ng'ali mu church ng'agamba eddwaliro liri video togiina gituzannyirikaawo omanyi nze nina ekintu kye natandika wano abantu ne banyiigira naye naga nkifiirako si kyayagalira ddala muntu mwavu anyigiriza mugagga ekyo nakigaana ngenda kugwa n'abagagga kuba buli kiseera abantu balowooza nti oli bw'anajja ngwa n'abagagga kasitanda banga bagezaako nyigiriza omugagga ye mutuufu ngwa na mugagga soko tuwe video eyo